black Gloria Boogie ogambo jamu tuguzeko. Hello guys, Mutia. It's such a beautiful morning to be here. I'm supporting my brother, a friend, Joseph Famous. Yomo kubantu abagaliza abayimbi abasupporting abayimbi mweno industry banji benginze nga mpulira bayambi bakoze nabo nange juzi yali yakolaganako nange mu video yange. He's such a good friend, he's a free soul. Ayagaliza abantu ate nga kingi tafaalidde ne lyali mu kuteeka ku industry. Si muyimbi naye olabanga ayagala nnyo industry ate ayagala nnyo okukola n'abantu muntu w'abantu. I'm happy to be here leero okumuwagira ku press conference eno. Njagala bategeeza 28 eno Saturday. You don't want to miss me. Mujje mwenna abalina nyashi n'abatalina nyashi nze ngenda kubawamba ku muziki mujje tuzikube zonna zipanama nyashi. Ndoza mwamula muluyimba lwa nene nnyo baliwa nene nnyo. Jose is such a beautiful soul. Come and support him. I'm going to be here. Don't miss me. This very place, Munyonyo Center. Mujje tunyumire tugalewo omwaka in style. Thank you. Nefina muyite. Nani? Fina mugero muyite. Naye jayimbe. Ani? Ani? Ndeke. Bakyali bange baganda bange mikwano gyange mwebale kubanga musobodde okujja okukuŋŋaana wano ku lwanze oba kulwa muganda wange Joseph Famous. Ndi musanyufu nnyo wadde nga siyinza kuwalaga nseko gye ziva naye nga ziva mu bitundu eby'enjawulo. Ndi musanyufu nnyo okuva waggulu paka wansi kagere. Okategedde tozaalira na Gloria nebisigala gyekimu. Naye nga ndi musanyufu nnyo simanyi ngeri nyinza kuweebazaamu baganda bange bonna bazinga bambererawo kubanga ate tulwako ekintu kye tuggusa olw'omukaaga luno eno. Olunaku lwaleero tuli ku press conference eno nga twagenda okwongera okubanjulira ensonga egenda okubeerawo ku lw'omukaaga. Olw'omukaaga luno lwennyininyini saagala musubwe buli muntu yenna ali eyo. Interest egenda kubeera emitwalo 2, ordinary, VIP emitwalo 5, then a table of 5 people egenda kubeera ku mitwalo 5. Bannange simanyi kyenyinza kubannyonnyola naye abayimbi bonna bala abali ku post eno balina okubeerawo. Kabere Gloria Boogie, Kabere Gasha Mutoni, Happy Fani, Pazo, Bitus, bannange menye ekindeke ki. So badde saagala musubwe ebigambo ebyaddala byo mpulira bimpeddeko oba nkaabe oba nkole ntya mpulira ddala bubi. Nekyo tugenda okukolayo mwenna abagala nyashi, mwenna abagala tunyweze laavu, abagala saalongo, abalirodde okuzina amagulu nga bagagaliika, bannange temulina kusuubwa lunaku luneeno. Beegayiridde nnyo. Kansuubire banaddamu ne bampa chance ng'ebigambo bizze naye fonnaawo mbadde nsaba sooke mbalekereze mbawe bannange abazze kinsinga okumanyaye ekintu kye bayita unveiling mu Luganda ngaffe Abaganda tukitegeranga kusaba okulula. Abasinga mu industry tebamanyi nga muyimbi, lwawo mulimu abamanyi ng'omuyimbi naye nga ndi musajja muyimbi. Abasinga bamanyi nga manager, olaba ebyo benze nga nkolako. Abasinga bamanyidde mu bitundu birala nnyo. Ne Gloria alina ebirala byammanyiddemu naye nzize kubasaba okulula Joseph Famous ng'omuyimbi nti sikyali kintu kye mbadde muntwaliramu. Ndi muyimbi ayimiridde era olunaku olwo kyengenda okubalaga ngenda kubakuba endongo munansonyiwa kukinayisa obubi naye nga y'endongo ngenda kugibakuba. Nzizemu ekibuuzo ky'obulungi ssebo. Nnyimba nga mmeka? Ennyimba tusuubire ennyimba nga 15 sofa. Mujja kubeera mu entertainment yokka. Emikwano ina mingi mu industry. Era bwe tuba tutunuulidde mu industry yonna tewali kampu gy'otabaddeemu.
waliwo kwegamba muzunzi naye tulaba ate ku posita abantu boyinako mikwano gyo nfanfe bo tetubalabako osinza otutambula ennyo nabo yabanyiiza kyekyatuukawo nze just kyensuubira buli mukwano asobola okubeerawo naye nga alina mu kintu kyasobola okwemamu kyatasobola kuyamba naawe mu kampu yo olinayo emikwano gyogenda okuyita mutuule mutuze meeting nga yakwogera ku bizinesi era oba oyagala amasamyo byebbaala naawe ogenda kubaako obaokubira tokubira bantu be batya be bamu naye kirala si buli mukwano gwo nti gwe oli mukwano gwe okategedde si buli mukwano gwo nti gwe oli mukwano gwe nsobola okuba nga nze emikwano gyabwe naye nga gwe si mikwano gyabwe bemulaba ku posita wano gye mikwano gyange ababuzeeko baali tebaliwo okola olunaku bajja funa engeri gye bansapootingamu kize mu bulungi ekibuzo kyosebo ani yani mbuziza bubuuza nga namwe mumbuuza kotandisa okuyimba kasubire tetufunewo enkaayana mu maaso awo nga ennyimba ezimu wadduka nazo tosobola kudduka na bitali bibyo mubikola tosobola era bibaako nnyini byo nakyukira okudduka nabyo kitegeeza byali byange kati omukulu ajjenga muwagiza ajjenga faani mukulu ki mukulu olwalubiri lulala naye kalina gyakulira nze mukulu wange mmanyi mulala muwatadde Queen Boogie okategedde ono ye mukulu gwe tulina bakusonyiye eddago It's part of the unveiling that I didn't know about. obadde omanyidde muki obadde omanyidde muki Glory anti era mmanyiga omuntu ali multi-talented muki mu bintu ebyenjawulo nga ki management production bintu bingi yakuproducingako okay ab'enjawulo naye kuliko abayimbi babiri be bakubako ekibaati gani nani omukyala Gloria ne Lily Puzzle assurance eriwa nti nno bakuyimba kuba Fina Mugerwa tatudde abataddeko amaaso buli gole bamukubako kibaati kyaki enyambala nerera akyusizza anti kola olunaku anti kati alina ennyimba nga talina kwambala bwatyo kati nyashi tasobola dwambalira bwatyo ate nga zezimu ku bantu ze bamanyi ate nga be bawala abasatu UCC be yateekako ekyo nagamba ennyambala yaabwe balonda bw'abaana bato bwe bambala kakibaddiremu ekyo kibuuzo nyabo wayiseeko mu ofiisi ya Fina Mugerwa nayo ki ndi busy n'ekiyinza bagambako olunaku era Saturday mujje mwagala mbambala egomesi ginjo bateeramu kyobamanya tulina okuba pati tulina onyumirwa ebirala bye bamanyi bategedde ekimanyi babaninga kuzanya ndongoye kyemmanyi naye tebamugana kuyimba ndongoye alina okubeerawo era agenda kuyimba wewawo abadde alina okubeerawo leero naye kyamukisa mubi nti alina gye yadde asuze yakereyeemu mukama watusaasira najja nga tukyaliwo alhamdulillah ajja kuba abuulira muzo n'atakulira bituufu bitya yali muyaabu oba nze simanyi gye yali naye sinze nakwata essimu nemukubira ttiimu yange gyese yayagala kujjawo mbeera ebaddewo tuteekewo obumu obwo netwogerako naye tetwamukubira kujja tuyimbira twamukubira kuwa invitation ajja abeerewo ku lw'omukolo gwange kubanga naffe tuzze tubeerawo kwegigi weewaawo kiki kiri kyenagambye nti osobola okubeera mukwano gw'omuntu naye nga ye si mukwano gwo so kati munnaye ye teyasobola kukola ki correspondinga positively naye ekyo ffe tekisobola tulemesa kutambula tulina sigala nga tukola ki nga tutambula kubanga era si yabitandika ate si yagenda okubimaliriza naye yabisangawo nabagamba eno endongo mugaati buli omu osunako nolekera abalala ne balya bweogezaako okugulaalira ojja kukulakira okusinzira ebbanga lyomaze mu ndongo n'abayimbi b'okolaganyeeko nabo osuubira kino kyokola kisanyusa bonna oba kyoyingidde era bwe wabaayo gwe kitasanyusa tuweeyo omu oba babiri
sigenda kebera mitima gy'abantu muganda wange simanyi nawe kenyini osobera naye nga tekikusanyusa osobola okubeera nga tekikusanyusa so sigenda kebera mitima gyo okitegeera naye ffe mu bulamu olina osigala ng'okola because si buli muntu nti ayagala owangule ate nabo abawangula sinti nabo baba baagala baluzinge okitegeera so buli muntu okola bukozi we all plan but God decides okitegeera nti fogaffe bwakukola katonda yalina okusalawo kyekirina okuba kyekitalina kubeera yesebo famous kitegeeza ki okwerevetinga okuva mu bwa pikerere okuba nti kati right now naawe ostandiize oyimiridde ogenda tandika okufulumya ebibyo naali kitegedde singa mbadde pikerere naye sibadde pikerere abantu abeera ku bayimbi ate ze mbadde mbeera ku bayimbi kale okuva ku bwakaddeyideyi kati nojjanga abayimbi bebadde bambeerako ebintu bibiri byanjawulo abayimbi badde bambeerako madde sibabeerako era singa essaawa zino siriiwo singa be mbadde mbeerako n'abakubiddeko bampa ekyokulya tukitereezeemu abadde omanaginga bayimbi esebo era nga atuukanya emirimu gyabwe right now osazeewo okuba nti byobadde okola oyagala byobadde bakola oyagala obyekolere onaamalako otya kiki kye nagambye nti fenna tulina kupulaninga katonda yasalawo n'abo bennyini abasinga abali waggulu balina bye basooka okukola webawo essaawa zino si bye bakola era nga mukama yabagemulira muki mu bye bakola essaawa zino so nze okubanga nali manager nga n'abantu bemanaginga musookera mate neofuna obutakkaanya oba olina osayininga omuyimbi omulala kati nange nasayininga omuyimbi omulala Joseph Famous gwe sigenda kuta paka kuwulira bubi oyigidde ku nsobi bali ze baakolanga gwe obutazikola mu kampu eyo gy'oliko gye watandise naddala gw'osembye okumanaginga olina ensobi zobayigiddeko ng'ogamba kino nange okenkitandise nina ebintu ebimu bye sitateekeddwa kukola by the way erimu ku nsonga ezisinga okukeera ezinkeeza ne zimpa amaanyi saagala abantu bavumirira nti abayimbi be bamu ebyaddala abayimbi balina ekifaananyi kye baasiga mu bantu kiringa bonagamba nti abakazi mama waabwe yenayo omu ababooda mama waabwe y'omu kwegamba omuntu abeera omu yekka omulya mama n'avumaganya ekika okitegeera so kyekisinga okukeera ku makya ne kimpa amaanyi nti nina okukola ebintu bano abantu bye batasuubira nembawukanako because buli muntu abeera asuubira ekyo oli kyeyakuyisaamu for example abantu abakola n'abayimbi bayisibwa mu mbeera abamu bayisibwa mu mbeera ennungi abalala bayisibwa mu mbeera etali ennungi so nze njagala nkitereeza abantu abo sigenda kujja mprovinga emu abalaba nenja provinga abantu abo bemba nkoze nabo nti industry eno teringa bwe mulowooza gye bali abantu ab'enjawulo basobola okukolera ebintu ebyakabi okitegeera esebo